Mbalamusiza akabalabe baffe abalungi aba IT Media. Mutelevu ku IT Media. Bibino Mwai Museveni ababaka b'NRM abaagala Kisozi. Ku lunaku olwokutaano ennaku z'omwezi zijja kuba lumu omwezi ogw'Ekumi 2024. Ababaka ba NRM Mwai Museveni abayise e Kisozi mu Gomba nga bagendagenda mu caucus meeting. Kyokka ababaka bano tebababuulidde ensonga lwaki babayise. Wabula tukimanye bulungi nti kasita wabawo amawulire giyite ensasagge mu gavumenti ya Uganda oba parliament n'okutwaliza wamu Uganda wonna. Museveni n'ababaka be batera okusisinkana. Kiteeberezebwa nti olutuula luno luyinza okuba ku bbiru y'emmwanyi. Ababaka bano Mwai Museveni abayitidde mu kaseera nga parliament ekyali mu kafubo k'etteeka erya Coffee Amendment Bill era nga sipiika akyali mu kattu ak'eddoboozi eryawulikika nga lirimu obubaka obulinganga obusosola. Ate nno omwana wattu sipiika muyite Anita Among Nalongo tali mu ggwanga kuba alina olukuŋŋaana lwe yagenzeemu e Ghana. Kyokka eddoboozi lya sipiika eryawulirwa mu parliament nga gamba nti make sure those Baganda don't get the numbers. Parliament yavuddeyo n'egamba nti oyo yali AI muyite artificial intelligence. Yeah, we do. We have the number. We do. We shall test this thing. What about because we already had this side about 80 people who stood up, who have voted. Kigambibwa mbu etteeka ly'emmwanyi ligendereddwamu okukola ennongoosereza mu kulima n'okutunda emmwanyi. Ng'ekimu ku birina okukolebwa kwe kuggyawo ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority olwo abalimi b'emmwanyi babeere wansi mu Ministry ya Agriculture. Wabula kino kyawakanyiziddwa ababaka abasinga ng'omwotadde ne President w'ekibiina kya National Unity Platform, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, omukulu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, kw'ossa n'abalimi b'emmwanyi wamu n'abasuubuzi. Abakulu bano omuli Katikkiro wa Buganda, President w'ekibiina ekya National Unity Platform n'abamu ku babaka ba Parliament opposition balabikiddeko mu butambi nga bawakanya okuggyawo ekitongole kino nti gavumenti eringa esaanyaawo Buganda, kyokka nga kino kikolwa kya busosoze okusinziira ne ku ddoboozi eryafulumira mu Parliament nga sipiika agamba nti make sure those Baganda don't get the numbers, ekiraga nti ebintu by'ebbago ly'emmwanyi birimu obulimba. Pulezidenti tasobola kujja wano takyayina moral authority General Museveni. Museveni tokyayina moral authority kuyita muntu yenna tribal. Teri ali tribal gwe kusingayo Museveni. Gwasinga okuba tribal. Gwe President wa Uganda yakasooka okulonda mukyalawo n'omufuula minisita. N'olonda mutabani we Haiti akulira amagye. Neeta Anita Among n'abyogera byonna. So ekyo njagala kibalage omwoyo gwe baleeteddemu etteeka lino babadde baagala kukkakanya. Ate Anita Among ebigambo byayogedde si bigambo bye, ebigambo bya Museveni naye okusingira ddala bigambo byabo bakwano ba Anita Among. Lwaki ngamba bigambo byabwe? Mwabalabyeko mu Parliament ng'ensonga eyo enkulu ennyo ekwata ku bantu be bagamba nti babagala nnyo. Mwabalabyeko, mwabawulizzaako. Kibeewunyisa si ekyo ekiri kye mbadde njogerako nti CDA ekitongole ekyo kikulu nnyo kuba kyekirabirira omutindo gw'emmwanyi ogulimibwa naye n'obungi bwazo wamu n'okuwa amagezi abalimi. Era ffe kampeyini kaweefube ono owammwanyi terimba tumukoze ne UCDA emyaka gino 8. Enjawulo buli omu agiraba. Abantu abasinga balimi era ndowooza abantu abayimiridde ku mmwanyi bali obukadde nga 15 oba n'okusukkawo mu Uganda.
kati ekitongole ekirabirira obulungi bw'abantu bano tukyagala kukwatibwako. Waliwo abagamba nti bakireseewo tumale okulonda bakijjewo nga 2027 atuuse. Kijja kuba kya bulabe. Era gavumenti eno eneeba ekozeemu ku nsobi ezisinga obunene kasookedde ejja mu buyinza bw'erisalawo okwabulira abantu abasinga obungi balimi. Bw'ojjawo ekitongole ekibalabirira obaabulidde era ejja kuba nsobi nnene. Era ffe tulowooza nti ekitongole kya UCD kyagala okwongera obuwagizi, ensimbi, ebikola babituuse ku bantu abaabulijjo abasookerwako mu byalo ebisookerwako eyo ewala ekiruhuura n'ennamakomo. Ate ye Pastor Serwadda agamba nti yafunye okutiisibwatiisibwa okuva mu bakungu ba gavumenti eriko essaawa zino oluvannyuma lw'okwogera ku nsonga y'emmwanyi wali mu kyaki eya Victoria Christian Center. Pastor Serwadda agamba nti abakulu mu gavumenti ya Mwami Museveni bamala gambulago okumutiisatiisa nti era tagenda kwetonda oba okumenyawo byayogedde kuba ge mazima. Ndi munnabuddu tuli banozi ba mmwanyi. Emmwanyi zirimu engeri bbiri ez'okuzinoga era emmwanyi nzoogereramu nga sisaaga nze kwe nasomera. Eri mwanyi na walagi twagamba gavumenti eno yennyini timukendeze ku ssaawa ez'okunywa omwenge ne batuwandiisa ebiwandiiko n'enkulembera olukiiko paka mu paalamenti ne tutuula wali nabo enkuŋŋaana eziwera twogera ku mwenge ne tubagamba temuyinza kugulawo bbaala ku ssaawa 4 ku makya. Eggwanga lino lirikola ddi? Ebbaala zigulwewo ku 11 ng'abantu bannyuse ate ziggalwe ku 6 ogw'ekiro abantu beebakeyo essaawa 5 bakeere ku makya bakole naye sikeera ku makya kunywa. Ne tulabika nga babamatizza abatamiivu b'omu paalamenti bwatuuka eyo ne batujeregajerega ne batwogerera ebigambo who are they anyway who is talking ne babaga nti ababadde boogera mubamanyi abatanywa mwenge saabalabirizi tanywa. Who is he? Bano abantu b'omu Kampala abatamiivu tebatya na saabalabirizi tebatya basaabasumba tobabuulira kati ekitegeeza babeera ndowooza tekubaga nti ne Serwadda kwali baali badde balina kye baalikoze baalizimbye n'amabaala ku makanisa. Kaakati ate ogenda okubawulira nga bakwata abatunda walagi. Gavumenti ewolereza bbiya waayo iyo tebamuggalawo ate ne bakwata abawalagi nabo mubaleke. Mwe mwagala ssente n'ezitali zammwe eriyo abatasobola cupa ya bbiya nga basobola bufirifiri mubaleke banywe kubanga mwenna mwagala kunywa. Mubaveeko twabagamba mukendeeza omwenge eggwanga ligende mu maaso ne abantu babaleke beenywere. Kaakati obanga abantu babaleke beenywere n'abawalagi mubaleke banywe. Gw'okyogedde ekyo gavumenti eraba omusolo mu bbiya gwetaasa netefa ku bantu baayo. Buli ekivaayo kye babuukira kati bamaze kino mwanyi bazimaze. Kaakati nno ku lunaku olwokutaano ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'Ekumi omwaka 2024 ababaka bonna abali ku ludda olwa NRM Mwami Museveni abayise era abaagala kisozi ku faamu ye Eggomba. Obadde mulayi mulungi wano ku 8 Media beera bulungi.